Okay. Yes, thank you so much for joining us. It's a very warm, cold morning. Kampala tusinzira akakuba kato. Nabadde nontunula. Oba kanza okusinza. Mbugo mulyadde lingi neŋŋaana okuggala eddirisa. Nagenza okuwulira ebintu nga bebweru. So nensituka okuggalawo. Nabadde namina okuggala eddirisa. Nabadde mpulira but twebaza Mukama otukendeereza ku bbuguma eryo. N'ate ku makyempe weefuuye nze. Nensaasira Katonda nti oba abantu twagala ki. But yes, we finally made it to office okulaba nti twogera mu kona mwe. It's Tuesday, byabulamu bye bibeera bitambula. Mu mwaka guno mpya 2023 twagala ebyobulamu byaffe bibeere birungi kubanga abalamu be bakola ki era be bakola n'emirimu. Tukwaniriza nnyo programu oli MwasuzeMutya nga leero 10 omwezi ogwa January, a young little girl here celebrates a birthday. Yes, happy birthday, dear Estella Nanyange, a brilliant human being. We pray for God's protection, good health, and success in everything. Love from Mommy, Daddy, Mr. and Mrs. Chambade, and Makere family. Enjoy your day. Yes, Estella Nanyange there. Kana kedira nyonyi, meaning Zemba Senga. So greetings from Senga. She wishes you a happy birthday. Welcome to the show. Musao Samkiria to said tugenda kwogera ku birwadde byoba weegendereza ennyo omwaka guno, that is the non-communicable diseases. Ebyo bitasaasaanyizibwa kuba ku muntu omu okudda wala. They are silent killers. Yeah, they're even silent. They are loud. Silent killers of this year. Zetuba tuteekako nnyo essira cancer. Tukomawo MwasuzeMutya. Alright, tugenda kwogera ku birwadde ebyo bitasaasaanyizibwa kuva ku muntu omu kudda ku mulala naye nga byamutawaana kikulya mpola kakana nga kikututte kaganga. We buried somebody over the weekend ku Saturday. A former workmate of mine died of cancer. Very young gentleman with a young family. Kyatandikanga ekisaaga n'akaba ulcers n'ajjanjaba ulcers for so many years until we byamuyitirirako n'agenda bridal ne bamukebera inside okusanga nga cancer stage 4. He couldn't survive. So rest in peace, Ken, and may your family be stronger. Dr. Musao Kiya, tukwaniriza nnyo ssebo. Happy New Year. Happy New Year, Farida, and Happy New Year, our viewers. Abatulaba mwenna banne mukuliko omwaka. Mwebale kwekumanga muli balamu, bakwano baffe mwenna, baganda baffe, ba workmates. Bannanga obulamu bwe bugagga. Kiba kirungi nnyo n'okuuma obulamu. Farida, obulamu tebukuumika. Ebintu bingi nnyo tufunira accidents bwe zissa abantu just in a short while. Nolaba nti mu wiiki emu tufiiriddwa over 78 people. Babeera too much. Kakati that is accident. Very reckless. Exactly. Mubulamu bwaffe nga tuli ku mbuudo ezo. Abavuga mutuyambe muvuge bulungi. Abakungu ba government, as I was coming wentuuse wali e Mulago, waliwo omulamuzi abadde mulamuzi azze avuga one way ng'ayagala bagala giyisa mu basirikale naye omusirikale ansanyusizza abadde profession amuyimiriza namugamba turn back oddeyo mwe mukwasisa amateeka so temugamenya. Then wabeerayo omulala azza abasirikale ne babagala okuvuuka mu motoka bagala okukuba ki. That is bad. I mean, bane line gwa era amaze n'addayo oyo like abalemeseza n'ayitawo naye ndabye nga they are violating the laws. Mani mulime kumenya amateeka because omumenya amateeka. You guys were the people who causes accidents. Kubanga omuntu gwoleetedde one way nga talina waasobola kuddukira kudda either agenda tumira wa bodaboda oba ab'ebigere. Then ne government yaffe baba agikumira omulanga ti ab'ebigere tetukyalina we tuyita. Ab'ebigere mu Uganda bannange ate fulaba omwavu wakufa as I always say. Kubanga ow'ebigere mu Uganda tolina woyita ne ku pavement bayitayo ne bakola ki abayita ba VIP bayita ku pavement kubanga jamu wakwata ng'agitunuza ku pavement. Naye nsaba kubuuza bano abakutuwa permits nti permits ze mutuwa zibaako ekiraga nti ono VIP va ku nsonga za permit badde nkyayo kubanga toyomba kubanga kaali kannuma dda gwaddirwako mugenda ne bakutestinga nga bagenda okuwa permit bakutestingako. Yeah, ondooza nze because nze nayita mu driving school era sebo ne batwala bulungi. Oyo yakusomesa yagenda na bribing omusirikale wali atestinga ne bagenda no process n'ogiyitamu. Farida omusajja yatuteeka mu class n'atusomesa everything. Muvuze emmotoka emyaka 12 sikola ng'oko accident. Emyaka 12 wadde otomera kuwa boda.
ababoda bankolako emikolo era abatalina permit kakati bannaye bambi muleetedde abantu obulamu bungi okufira families nyingi nnyo ziri mu kusafaringa because of accidents and reckless driving mweddeko amasimu oli ali busy ku steering atexting ali ku simu whatsapp oluusi nogenda okulaba nga whatsapp yabadde anyumena ka girlfriend akali mu kumukuula terrible katonda kyokola buluusi anyiiga nolaba abamu nga batutte mangu. So let's be careful ku bulamu bwaffe because it's very very important of course. So ebirwadde ebigenda otusumbuwa omwaka guno byetuba tusaako nnyo essira byebiriwa? First of all omwaka guno tulina okubeera very careful kubanga twagambye teri mufu asobola kuba nti alya oba akola. Teri mufu mulamu olina kuba mulamu okusobola okutambuza buli kimu. Famire yo okusanyuka, famire yo okubeera happy, olina okuba nga oli mulamu. Oyinza okuba nga oli mulamu naye ng'ate ofunye deformity oba permanent deformity out of these silent killers. Obulwadde bwe tugenda okwogerako okusinga tugenda kwogera ku bulwadde, tugenda kwogera ku hypertension, pressure, tugenda kwogera ku sukaali, tugenda kwogera ku cancer. Those are the four big diseases ezisinza okuba nti zitta abantu. Pressure, sukaali, cancer. Okay. Kati ate ebirwadde ebyo byetaaga omusimbi omuyitirivu. Tukaaba economy. Yes. Economy eri wansi, buli kimu kyetaaga ssente, so you don't take care of your life n'okufuna kino ekirwadde tebiwona. That means money. Pain and money. Naye Farida ebintu bino bizibu nti ebirwadde bino ebisinga ezo endwadde non-communicable diseases ate ziri nnyo mu high class, first class people. Balina ssente. Abantu abalina ssente. Neera ziba zikendezza ku byolina okukola. Ntiyengezaako okugamba nti omuntu ali mu kyalo lifestyle ye bayanjawulo because sometimes tufuna endwadde zino ezisinga obungi because of lifestyle. Kati weesanga nga if you compare lifestyle mu kyalo ne lifestyle mu kibuga it's totally different. Kati ne kibanga kipredisposinga kituleetera okuba nti ab'omu bibuga they are very prone to such diseases. Yes, kakati yejawulo ekola ki eriwo. However nti n'ow'omu kyalo tekimugamba kubanga ndi mu kyalo therefore I'm very safe. No, only that the lifestyle yekyukamuko nti lifestyle ey'omu kibuga ate tefaana nga lifestyle yaki ya mu kyalo. Oyinza okugenda mu kyalo n'osanga nga abantu abasinga balina pressure, it's age related. Naye osanga Kampala ng'omuntu alina pressure, it does not matter the age. It's because of the lifestyle. Lifestyle gyetukola ki gyetuyitamu. Jona byakaana nga kali 15 years 16 nga kalina sukaali ku ddwaliro 15. I think it was olaba nti naye ogenda onolaba nti kati tekikyalina age. Luli twagamba nga abantu abakuze be babeera n'obulwadde buno naye kati tekirina age limit. Ogenda emulago n'osanga omwana wa 2 day ng'alina cancer. One day just like this aba muzadde yes ayinza okuzaalibwa nga developing already cancer. Bawa bazaalibwa munda mu mbuto amujja ku muzadde. Yes, nga yadivumanyi cancer kireta cancer because cancer mulimu cancer developing because of hyperactivities of the cells. Olaba oba ofumba amata we gabimba ne gakola ekyovu ne gayiika si bwe kiri naye ate gamala ne gateeka ne gatokota kakati cells we ziba. Cells zino ziyinza overgrowing during the fetal development ne ziyitako ku level we zirina okukoma. Cells ezo we ziyitako ne ziba nga zisusse zigenze mu excess, it becomes a cancer. So that is the science behind that. That's why nti omwana ono ali mu lubuto asobola okuzaalibwa nga n'alaga cancer from the one simply because of when mu fetal development wabaddewo problem in cell formation. So that causes that cancer ku mwana alina ki cancer. Ladies and gentlemen, cancer ennaku zino mungi. Much as tugenda tunulira cancer ebika bingi naye okusinga mulimu cancer ajja ng'ali induced nga gwe wennyini gwamukoze eki gwamuleese. Waliwo omukugu gwe nadenjagayako naye n'agamba akolera mu Cancer Institute n'agamba 2 major causes za cancer ezeetaaga okuteekako awareness yes. Zibazudde kuliko akaveera n'ebinyeebwa lifestyle akaveera n'ebinyeebwa yes akaveera kano ke tuteeka mu mmere ebinyeebwa bino bye bakuba obuuma obwo babikubisa
already ekinyeebwa bw'oba okimenyeemu kinakikola kitali was too much science there then nomano okiteeka mu kyuma kati ekyuma ekyo buli wekyerya obuntu obwo particles obwo ne bugenda tetubulaba with our naked si kyuma kyokka ekikuba sukaali wali okirabyeko machine zonna okay machine zonna ezo small particles iron particles ezo zisobola predisposing us. They are not the real causes but ziyambako okuba nti cancer azuuka mangu. Kati wetutunulira cancer Farida, let us first look at the skin cancer. Skin cancer, first of all, katutunulire embeera ey'omukyala because tutunulire omukyala for example bano abakyala abeesiiga abeeyerusa. Abakyala abo abeeyerusa one ezo ebizigo bikozesebwa okweyerusa ebyo ebiseera ebisinga what it happens kijja ku lususu kuno because eno cell eno ey'oku lususu it's a living cell kakati omwana agenda n'akwata ekizigo n'akikuuta n'akiteekamu all the chemicals that predisposes the body okufuna cancer n'asooka agitabula chemical gwe n'omusanga atabudde ekiki ekizigo mulimu ebizigo gavumenti byegezaako okujja ku market ne ye gye baleeta mu nkukutu ne babitabula mugenda kubikimayo mu Dubai thank you amina mugenda kweruka naye you are risking yourself to the cancer kakati bw'omala okuleeta ekisigo ekyo n'okikuuta ku lususu kuno yes kigenda kukolera waakayo omubiri omulimu gwo naye ogenda kutta the living part of the skin luno olususu it's a living part of the skin kati w'olutta kitegeeza ogenda kusigaza a dead skin. This part is going to be dead. Olususu kwate lukyassa. That's why nti osanga omukyala oba n'afuna accident oba n'afuna ebbwa eno developing into what we call gangrene. Gangrene. Waliwo akawuka sa gangrene ya skin ka virus is it virus kakwata is it bacteria virus waliwo dry gangrene wet gangrene ebbwa mu kifo ky'okuwona ne litandika okukola black nga liraga nti because okuwona kw'ebbwa eba supply of the blood to that area nejjukira you've killed the blood vessels which would be supplying what blood to that area kati area efuuka developing what we call necrosis, that black part. It's not healing, but what we need is to cut that black area. Okubanga to promoting the healing. The more you cut, the more the wound enlarges. Ojagenda okulaba nga omukono gwonna gwetaagisa kukola ki kutemako. Olaba oluzinza omukono simply because olususu terussa. Olususu luno that part, the health part of it ogikoze eki ogisize ekizigo ogisse kakati nobanga oyo cancer nze muyita mani oli induced gwoyambyeko omubiri gwo okubanga ku developinze cancer, skin cancer, most especially omuntu senga abadde at risk oyo ku developing cancer. For example ngoyina mu kibaita family history of the cancer or the skin cancer, omubiri ne gubanga guli exposed kweyo embeera kyangu nnyo omubiri ogwo okufuna ki okufuna cancer. Era tukirabye nnyo mu bakyala abafuna problems ezo. Kati mulimu abantu abamu for example oli n'agenda n'akola bagita oli n'asala ebbeere sajjala bamukola sajjala y'ebbeere n'ateeka mu simanyi n'apimpinga abamu obalabye nga bavunza obubina buno oli akola akabina ne kavunda kubanga abadde ayagala kukyusa ku beauty ye at the end of the day developinga ki na developinga mu cancer. Tufunira abantu olina agala n'asalawo akyusa ennyindo kubanga afuuka munyarwanda ennyindo ne bagikola plastic surgery wabeerawo plastic elements ze bateeka mu nnyindo eyo okulaba ng'esongola yes bagenda kikola naye later the body reacts to that they have put into what your nose. At the end of the day weekanganga you have developed a cancer. So omubiri guno gwonna nga bw'ogulaba it can always have a cancer. Tusobola okuba ne cancer ow'enviiri, tusobola okuba ne cancer ow'omumwa. By the way ennaku zino kansa ow'omukama yeeyongedde eri abantu. Alright, twogera non-communicable diseases zetulina okwongera okusaakonyesera mu mwaka guno gw'ebyobulamu. So katumbulemu katono nnyo bwe tukoma we go deeper into the cancers zetulina okwegendereza. Though cancer ne bw'omwegendereza otya ate atawaanya abeegendereza ennyo abatawaanya nnyo kati kome otobaawo.
0700656500 namba yaffe kwe tutambuliza abalina ebibuuzo ebya buli kika nga beekuusa ku byobulamu yitira okwo weereza whatsapp message MwasuzeMutya ajja kuba atuyambako twogera endwadde ze tulina okwongera okwegendereza tuziyimba ennyo wano ku show but we can't stop saying it over and over nti twegendereze ezimu ku ngeri oba enneeyisa zaffe ze zivaako ebirwadde ebitusumbuwa abadde ayogera ku kansa. Yes, MwasuzeMutya obadde ogamba kansa w'omumwa yeeyongedde tulya bubi. Yes, kansa w'omumwa yeeyongedde I think kubanga we tuba twogera first of all buli kyakulya kyonna kirina kuyitawa mu kamwa. Obadde oyogera ku binyeebwa obadde oyogera ku buli kimu kiyita mu kamwa kitegeeza nti akamwa kali so much exposed to such elements in which some of the elements zibeera it predisposes us to what? To cancer. Cancer asooka newawo omuntu abantu batera okuzimba ebibuno bino oli n'azimba ekibuno ogera okulaba ekibuno overgrowing. Bane don't take things for granted. Always let us learn to visit the dentist. Oli azimba ekibuno n'alowooza it is normal kumbe ekibuno kitandise okukola ki okudevelopinga cancer. Kyemulina okumanya kimu nti all the body parts ku mubiri gwo zisobola okuhavinga cancer. N'akakooweekoowe busobola okutuukako obukooweekoowe n'otasigazaako wadde akamu. ate oba tobulina totemya nti tewebaka obeera webakawo. Kakati mulimu bano bannaffe abaagala obulungi bubaluma oli n'asalako akakooweekoowe kano tetubusalako ssebo twongerezaako bwongereza mwemwe no bannaffe mwesibye musobola oteekako obuli artificial naye idea obukooweekoowe buva ku liiso kitegeeza eriiso erina problem. Kitegeeza nti waliwo ekiri waliwo seero eyo ekola obukooweekoowe eyinza okuba yafunye eki kubanga buli kintu ekibeera ku mubiri kuno kyalina mugaso akati ate n'ekitundu ekyo wabeerawo seero eri responsible for formation of that. Kati sometimes wetulabeera nti omubiri gutandisa okufuna cancers it's because of the malformation of some organs. Oyinza okulaba nga otandisa okutadevelopinga njala zino golooza lwaki odevelopinze enjala zitandisa okubuukamu zo kakitegeeza seero erina problem. Seero eyo eyinza okuba nga eri eaten up cancer cells nga zitandisa zikola ki okugira. That's why tugamba we need to be very careful. When you look at the men, prostate cancer has become the order of the day. Prostate cancer mu basajja asusse ayitiridde. Lwaki? Nti first of all we don't go for medical check-up women. Tulina ekigambo kye bayita prostate gland. Prostate gland eyo eyina emigaso mingi mu basajja. Prostate gland eyo amazzi gano the sperm and semen. Prostate gland eyo eba responsible mu kuforminga amazzi ago. In sexual activities ez'omusajja prostate gland eri involved. Kati olwokuba eri involved kubanga first of all eri active nnyo ekola nnyo. That's why a man can ejaculate 3 times or 4 times. Okay? Kitegeeza nti the reproductive system of the man is very active. Cells ezo ziri active. But now what happens? Sometimes your gland cell ezo enlarginga. When it enlarges and it is not controlled, tugambye nti cancer ayinza okuba formed because of hypersecretion of the cells. Cells we zibeera nga ziri secreted nyingi nnyo mu mubiri obanga omubiri gukoze cells nyingi. Cells ezo eziyishirira nga twagambye ku mata agabimba zizicreatinga cancer. Exactly. Kati cells olwokuba gland eno ebeera active every time cells ezo oluusi ziyitako bwe ziyitako enlarginga bwe enlarginga netandika okugaziwa prostate eyo omusajja atandika okufuna problems. Ekisooka we enlarginga omusajja atandika okufuna back ache buli ssaawa oba olumizibwa omuki omugongo nga tulina byokola. Abasajja abasinga aluzinga election naaba nga takyalina maanyi ga kisajja. Omusajja owokubiri oyinza okumusanga nga alumizibwamu mu ndira muno. Abamu passing out urine becomes a problem. Abasajja batandika okuzibikira. Naye kino kijja nnyo above 40 years. Abasajja nga awezezza emyaka meka? That's why bagamba any man who is above 40 years genda bakebere prostate. Prostate bagenda kukusala kanyama. Bakukebera mu scan ne basooka balaba gundi yo diameter ya gundi ya gland eyo yenkana ki. Webanga egaziye then batandika okumanaginga ale gundi yo netakola ki netagaziwa nnyo kubanga cells ezokoze eki bagimanaginga netagaziwa babagijamu. Abamu bwebanga egenze nnyo bagijjamu kusinzira ku age.
bayinza okujja mu gland eyo bayinza okulongoosa omusawo asalawo okusinziira ku mbeera gy'okola ki naye bw'ogamba nti kulongoosa tebajja kugendayo kubanga abasajja abamu ayinza oga ngende banzigemu wakiri kambeere nayo. No, that's not the right thing. Gwe genda bakole bakukebera examination balabe gland ye etuusewa. That's very okay than gwe okugenda ng'omaze kufuna complications. Kubanga Farida, it's not easy to treat a complication, but it is easy to treat a sign. But to treating a signs than treating complication, that is the cancer. The problem is that cancer waba kutandika butandisi, there is no pain. That's why exactly abantu bagenda mu ddwaliro because of pain. Diseases zitayina pain abantu bagenda tuvula nti tugambye leero twogere ku non-communicable diseases. Diseases nezitayina nnyo silent killers zabulabe naye ng'omuntu akitwala for what? For granted. Abasajja abamu bagereza mbu abafuna prostate cancer eyo baba tebali sexually active. That's why some of them go out of their way. Busy. No, not really. It can cause, but on a lesser extent. Active bagifuna. But of course, techina twali nyo science alaganti abatali sexual overproduction of those cells. Either overworking or underworking, one of the two. Once it is overworked, it can have that. Or when it's underworked, it still can enlarge. Not really. Very moderate. It's very moderate. Yes. Because we are not in charge of, we can be in charge of how much it works, but we are still not in charge of how much it works. Cells, are we in charge of how many cells are produced? Exactly. No. No, but still, omanyi what waita risk factors. If you go to hospitals, they try to screen out the risk factors that would cause isobola okukuleetera okuba nti ofuna problem eyo. So to ruling out those risk factors. Ebibuuzo bingi bye bakubuuza ebisobola okuba kati oyinza okuba nga tokimanyi nti obadde okikola naye nga kiyinza okukukosa. So when you go to hospital ne bakubuuza, they can always help you out. Then mu basajja, that is one. Then mu bakyala, breast cancer is becoming a problem. Why is it that ladies are having breast cancer? Breast cancer is in the bachala simply because they don't do breast examination. That is one. Two, they don't want to breastfeed. Farida, teri mukyala alwadde breast cancer nga ayonseza abaana munana. Mu bufuzi kyoga tuzaale. Zaala yonsa. Kuzaala si kubi ne yonsa. Okuyonsa kuyamba ki? Nti omukyala yenna for example abakyala bano abazaala ku makya yonsa omwana omulundi munogenda n'okola nodda n'omuyonsa olweggulo amabeere ne gasiba nga gazimbye. That is a predisposing factor. Abakyala abayonsa omwana n'ayonsa omwana tugambe omwezi ebiri tayagala bbeere ye ligwe amabeere ago ne gasigalamu. Ideally kyalibadde nti omwana waali mujje ku mabeere nkuleetera atuyira kutuukawo Farida. Omwana yalibadde ayonka ebbeere paka werikalira. Lwaki? Nti ebbeere lino omwana buli lwaliyonka a trying controlling cells as would have overgrown ne zikaminga down to normal. Ebbeere lino omwana buli lwalibanga omujje ku bbeere ne lizimba. That is a risk for you. Era idea letugamba nti omukyala ne wabojja omwana ku bbeere. Yes, we advise men. Those sucking reflex of men are very important. Lwaki? Omusajja lwasika eyo sucking bani abasajja twafuuse eddagala lya kansa. Mukaabira amatago omwana. Nedda ng'omukyala ajja omwana ku bbeere nga gakalidde. This is a point Farida. Omukyala wabajja omwana ku bbeere ng'oli husband, olina husband. We advise the husband to have that sucking reflex. Ng'omaze okuyonsa omwana ebbeere likoze eki? Naye bituufu zenga nali bajja. Bituufu lwaki? Nti that sucking reflex estimulatinga ekirungo kino omwana kyastimulatinga nga ayonka ne ki overworkinga ku excess cells and the lamps will not wobulampu obwo tebujja kufomenga mu bbeere lyo n'ebbeere lyo lijasigaza linomottaga libeerenga epimpinge ate nga baloga ebbeere eri okuliyonka kwe kulisuula. Ani akusesa Farida? Genda otunulira abakazi abakadde abatayonsa olaba obubeere bulinga mikono gya sweta. Wanje?
osanga omukazi eyazaala bamama baffe abayonsa nga amabere gakyali okke likyasobola okutula mu kaleega nenkolaki oyagadde kuwaana bamama baffe. Yes, because those ladies played their role. N'ayonsa abaana 8 buli mwana ng'ayonka emyaka egi fafida va ku maka yonseze myezi 8 nodduka emisinde olw'okuba nti omwana omuyonsa lumu olw'eggulo ng'ozzeeyo ogenda okumuyonsa emyezi 6 mbere gaba gakoze ki gaba gakalidde. So ekyo kisobola predisposing omukyala okufuna ki. Therefore we advise ladies and younger ladies kyokamba abakyala batafunye mukisa kuzaala babeera at risk y'okuba breast cancer. be bamu ku basinze okulwala breast cancer. Kituufu era olaba nga ne lamps zino okudevelopinga ziri nnyo mu bakyala abatazadde at middle 30 then ate mwana tukiwewunyisa ne ba adolescents bafuna nnyo lamps ezo mu mabeere. Lamps zenjogerako bye bintu ebyo ebikaluba mu mabeere ebyo. It does not mean it is a mabeere it is a cancer, but there are possibilities of that lamp turning into a cancer. Omanyi gundi obuzimbye bwa mirundi ebiri waliwo akaluma waliwo akataluma waliwo kokwatako nga kadduka kalinga ensigo ya ffene sometimes budisolving ne wabeerawo kyokwatako nga kiringa ensigo ya kedo nga mwekiri bwekiti nga kiruma n'okuluma kyekyo ekyobulabe. Yes, kiba kyabulabe ne kana akatono kasobola okuturninga into danger in case it's not catered for kubanga kagenda ka developing era bwogenda bakalongoosa kalampa nakyo kyabulabe kubanga cancer so presenting in a painful way or in a painful way. Naye balina okukonfaminga sigamba nti buli agirina you have a cancer. Bana bawala bafe abato bya myaka 10 to 17 okusinga kiva nnyo ku myaka 18 kwambuka. Waliwo abaana abo abatawo nga ebbere lisuna busunyi batera okufuna ekyo ekinyusa ekyo. Waliwo ekinyusa ekiri nomo kati for example waliwo ekintu ekibanga ensigo ya kedo ng'okiwulira ki waliwo ebbere lyokwatako nga bbere lya mwana olyaba lyo liryokke lyonna terinaamu kikaluba ne wabeerawo ebbere nga lirimu oguntu oguwulira oluusi liruba liruzinga ne shape olwekyo ekintu ekikola ki ekirimu. So we advise all the young girls always okuba nti beexamininga amabeere ago okumanya the normal texture and ndowooza ali mu stage ey'okula kibeera in both boobs sikyo. Farida, get me right, there is a difference between ebbeere lirinoma ettutu. Let me use that. Omwana omuto omuwala ow'ettutu ebbeere lye libeera nomo nga temuli kintu kikaluba nnyo kyokwatako nga kiringa ensigo ya kedo. Bw'olikwatako ebbeere liba ligonda lyonna nga bw'olaba ng'onyiga omupiira nga guweddemu omukka liba likola ki naye ebbeere we liba lina problem ekintu ekyo w'okinyigako kiba kikaluba nga bw'olaba katena akakatono nga okakwatako olya tekiri soft but when you press it with pain. But if this breast has no problem when you press it oba ogipressinga you press it without pain ate ogiraba ng'ebootaboota likka litofuna resistance on palpation. Okitegedde that is the fact. Kati lwaki abaana bano abato oluusi bafuna problem? Abaana bano abato adolescents by young people bwe bakula cells zaabwe zibeera very active. Sometimes because their cells are very active they tend to have excess cells being produced. Excess cells ezo twagambe ze zivaako problem. Abnormal secretion of the excess cells tekirina nsonga tekirina nnyo cause. excess. Yes, mulimu abantu abamu nga bali extra fertile oba extra nga emibiri gyabwe giri very very active. I'll give you an example. Mulimu omuntu awumula okutune kubeera oke nemberamu omuntu awumula okutune forming akamonde. Those are the problems we get. However mulimu kye bayita non-cancerous cells. Cells ezo neziforming nga ziri non-cancerous nga zi overproducing there is overproduction but there is no cancer. Era ebiseera ebisinga ezo abnormal obulayipoma non-cancerous cells obwo kati ng'ekyo ekyokukuta oluusi olya kisobola okuforminga naye nga kiforminze but does not mean that you have the cancer. However nti abantu we batyo babeera ne risk bastandinga risks z'amaanyi nnyo okudevelopinga cancer because their body can always secrete excess cells. Newetaba yakukutu but all body areas. Then abakyala cervical cancer ali common nnyo ennaku zino. Therefore don't take it for granted. What if breast examination tugambye every day you have to examine the breasts. I always teach you how to examine the breasts. Lwakuba nti I think time eyinza tukwata naye nga tugamba abakyala balina okuyiga okuexamininga breasts exercises ez'okuexamininga breast.
exercise esooka genda mu bathroom yo oba omuntu yenna nga oli mu sitting room oba where try to flex up your hands like this. When you flex your hands like this, tunuulira amabeere gano gayimuka kubanga cancer are affecting a breast movement. When you stress up like this, amabeere we gaba lino okulaga nti lisituse with the hands. Exactly. Bw'obanga litutu lijja kulanga liri tutu, bwe libanga situle ejjajja bantu ligezaako kukola ki okuyimuka. Then after that you can also raise up the hands just like this, obeere nga alina kyakwata naye tokituukako. When you raise up the hands like this, amabeere gagenda kusituka. Gatunuulire go observing as you flex up the hands like this. Bw'oziflexinga, by the time emikono gino ogibeerera wano n'amabeere gaba gakoze eki geebase. Naye bw'osituka bw'oti ebbeere nga lina problem terijja kuba na taga eyambuka. Binukamu buki bubinusi. So ogenda okutandika okusaba oti lolere bali batandise okukola ki okwebaka. Naye bwe libaddamu it moves with the what? The hand. Then after that, because these exercises ziri normal Farida, anyone ne oba tewasoma osobola ozikola. It doesn't need you to go to hospital to teach you this. Then hold your breast like this. Get the kwata ebbeere lyo bwoti, funa engalo eno gireete. Gwali ku TV tukole ffenna. Kwata engalo eno tandika okupalpatinga nga weetooloola mu ngeri ya saako, okwate mu bbeere lyo bwoti. Ekyo kijja kuyamba okunoonya buli obupulunguse bwe tubadde twogerako n'ensigo ya kedo. Bw'okwata bwoti linyigirize bwoti linoonye ema temuli budduka, then that's okay. But still bw'otuuka wano mu nkwawa wano bwoti, wano mu nkwawa ebiseera ebisinga mubaamu ensanjabavu. Ensanjabavu zino ziba zikuloopera nti wawa omulabe gwe tulwanyisa tomukola ki tomulaba. Then after that look at ensanjabavu ziba painless ne zibaamu nga zizimbye oziwulira. Tuva ensanjabavu eri very Europa kubanga that's a normal body response. Ombiri gukolaze nti fe tutandise okwerwanako tutandika kola ki kwerwanako. Then look at the nipples. The nipples zina kuba bwe ziti newe bayebase bwoti n'ogisika bwoti, it will always retract just like this. Nipple weesigalako ng'egudde kuliga ne wogisika tekyamuka kubanga ebbeere eno cancer ali stretchinga kitegeeza nipple eri retracted, ennyama eno erisika tesobola kusituka. Then another issue is look at the breast form figure. Nakugamba nti ebbeere wooliraba nga likyusiza shape litandise otunula ng'ekindaazi ekirumeko. Yes. Bangamba limanyi n'okukyuka ne litunula eno. Anti ekyo likyusiza figure. Olw'okuba ennyama eno erisika litunula ennyama gyekola ki side gye balisikira. Shape y'ebbeere is very important. Look at the breast. If the breast has changed the shape, then just know that the breast has what? A problem. Oluusi abamu wakebera ebbeere wansi eno libaako nebbwa oba ebanga kisente nga kikulaga kikulya but you have no pain. Tumanyi okwadvisinga abantu okunyiga amabeere gano nipo ne oba toyonsangako n'onyiga nipo. Bw'oginyiga bwoti yes keekulume naye njagala ejja olutaatatoolwo. Olutaatatoolwo we lujja lubaamu ne oba toyonsangako we lujja lukwateko bwoti make a smell. It is smellless, teba na smell in case the breast is normal. Naye bw'ebanga breast erina problem libaamu olusaayisaayi era bwegezako owulira nga there is a problem in the breast, owulira nga that smell is not normal. By the way n'abalenzi you can always have a breast cancer. Abalenzi abasajja abavubuka namwe ennaku zimufunyamu nnyo breast cancer. Naye ekivudde nnyo mu balenzi ababa nga bavubuka ne mutandika okunyiga amabeere olw'okuba baganyiga agamu gasuna gabanga agasunye. Kati bwe lisuna n'alikola ki n'alinyiga gyakoma okulinyiga gye likoma okubeera okukola cells. Ate bano abakola obunyama abo bali normal. Bakola just muscle building. This is a muscle. If it forms it's okay. Naye bano alinyiga ebbeere bw'alinyiga more hormones are going to be secreted in that breast and more he is going to have more formation of that breast. Gwolowooza olinyiga kendeera naye buli lw'olinyiga liba lyongera kukola ki gejja. Abaana ab'obulenzi muve ku mabeere, don't press them. Ebbeere olireka nga tolikwatako lijja kukiryalinga naye buli lw'olinyiga it will never reduce. Kati bo fenga bwe tukola bwe ne tulaba movement y'ebbeere bo bakola bati. They can observe them because of course olw'okuba nti agaffe tegakula nnyo nti newokola bwoti you not see the movement or the exercise, so we do what we call visual inspection tugakebeza amaaso, but still you can also palpate as I have palpated mine like this. This is called palpation. Osobola okukwata ku liryo because me I went to gymming, that's why nsobola okuba amaaso zino zaaforminga. So yeah, I'm normal I mean kakati ekyo tumaze okitegeera
cervical cancer abakyala mbere guno omwaka beera very careful ku cervical cancer. ate ogenda kukola otya because akawuka katambuza cervical cancer katambuzibwa mu abasajja. Akawuka kakola cervical cancer ffe tukatambuza because ali sexually transmitted, ayita mu kwegatta. Kakati bwabanga ayita mu kwegatta, just be careful. Gwe gwenkuleetera genda weekebeze. Twapa ku kwegatta. Mukama abasaasire. Bamwe ensi mugiryako ki? Makola. Atugere gana yaffe eri mu ggulu. Mukama abasaasire. Baneete muva ku bintu ebyo kubanga cervical cancer. Just protect yourself. Yeah. Protect yourself because cervical cancer is sexually transmitted. Kimu genda weekebere gwe mukazi gwawezeza emyaka 25 watandika dde okwegatta. There is no escape route unless ng'ogenzere bakukebera. Most especially omukyala ng'oli HIV positive. Emikisa gy'okuba ne cancer giri 80%. Teeka lwaki bitambula byonna. Cancer ow'omumwa gwa nnabaana siriimu akubira cancer ekkubo. Kati kitegeeza nti omubiri gwe gugenda kuba weak and susceptible nga gukkiriza mangu akaki akawuka kano. Therefore, it takes only 3 minutes okukebera cervical cancer. And okujjanjaba bwe bakuzuula ng'olina obuwuka obutandise okuforminga tebagenda kukusalako kanyama immediately. Bagenda bweki bayita swabbing. Bakukebera n'olinya ekitanda bakuteekako ka speculum eno mu kamwa bw'oti mu wansi nabaanayo n'obanga omulabanga bw'olaba the way you see your mouth like this. Kati omusawo n'asiiga kuno ku mumwa gwa nnabaana eddagala liri erikebera cancer. Asobola okuobservinga nti kwe buli by the reaction at the mouth of the cervix, oba olabira ddala nti baza lesions, tuza lesions nga bwolaba waliwo abaana ababebi abalwala ebintu mu kamwa ebyeru bamuyita all flash biba mu kamwa ebyeru yamate biba ne nabaana wabeera tulaba ebintu ebyeru ebifomize ku mulogo wa nabaana izo sports tetujjanjaba nga tuleeta kamashini kaffe kano bakita cryo machine. Machine eyo nga erika akasaanikira nga kasaanikira omumwa gwa nnabaana bwe gati nga musawo akatraining eno nga kaweereza obunnyogovu nabaana abanga akwata ice bw'abanga akwata ice there is a cut off blood supply to that area kati buno it starves up and dies away ate isobola containinga low temperatures kitwala just like that actually it takes 30 minutes kyovula abantu gamba abantu duka misinde weekebeze mwamubeere eyo oli naye basmati nga yeesuutinze naye nga mufalwide ekiri mu ndoomo maama nnyabo ng'oli ku bomu eri ku myansa bweti bw'olwoba nga oli wegaseeko oli at risk oba owooza nti nze bannayinze ndi omusajja wange omu yeesi gw'olina omu naye ayinza okuba alinayo ki ayinza okuba alinayo banno kuba atajja kukugamba so go for check up. So leero tuli mu 2023. Yes. Fuba okulaba nti guno omwaka bakebera cancer olinde 2026 wayitawo emyaka ebiri every after 3 years. No, 2 2 wobanga oli HIV positive actually 2 ate abatali tuyinza okuba wa 3 naye nga kati tuba wa 2 bonna 2 years. Okay. You go back and what and check up. So noza tutegedde cancer, how dangerous cancer is. Naye ng'ebintu bino byetukola ebiseera ebisinga ogenda okulaba this sexually active kitegeeza if I say I'm not going to have sex outside my marriage with my wife I can protect my wife natafuna cervical cancer. Bwe ngamba nti omubiri gwange sigenda gutampalinga with sigenda kwesiiga bizigo byonna biri mu neurons and what my skin will still be healthy gujja kuba gusobola okussa. You will not know when you get an accident nga wetaaga okutunga. You will not know. Yes. Osobola kufuna ofunya akazimba yengumu bagisika busibu lwebasika batinga ekutuka nali nkifunyeeko Farida accident yagwa ku Masaka Road baleeta omukyala ku ddwaliro lyaffe wali ku Nyange Nabbingo twatunga omukyala nga bwe tusika bikutuka bukutusi omukyala nga ayongera ku breeding kwaffe entayi Mulago omukyala twamulifaalinga e Mulago. So tunalina calling wange Dr. Adrian Sechans naye twatoba n'omukyala era abemulago mbasaasira badde kuba badde omuntu oba tokoleddeeko Mulago tomanya nti abantu balwadde kuba biri ekirema tusindikawa Mulago. So bambi don't wait for that weerusemuuko opeeruukemuuko naye tofuuka muzungu mubeere balungi kubanga mwagala obulungi obaluma but danger. So oyo cancer tusobola kumumalayo cancer mungi nnyo naye ekisinga byonna tugende mubeere so observant ku outgrowth ezijja ku mubiri ekintu ekimera ku mubiri nga si kya bulijjo tokigayaalirira
obadde oli awo ofunye akantu akamize ku mutwe duka mu ddwaliro lwaki kakoze eki genda olabe lwaki ofunye complication wali okola bulungi omusajja we were sexually okay otandise okufiisa omusono teguvaayo omugongo gukuluma bayirawo omugongo oguluma nnyo abasajja run to the hospital for check up if you don't go for check up you will not know this guno omwaka nakugambye weefeeko weekole service kansa ajja kukola ki ojja kumuwona nga weekoze service then it's not only the cancer non-communicable diseases tutunulire pressure nga tetunagenda ku pressure tugenasooka tuwumulemu katono naye waliwo n'abantu who try everything nga benyinyala n'okwenyinyala even just eating meat agirengera n'agamba nga ne mu bantu ate ogenda okukyalayo because alowooza everywhere balidatte baliki bayi kansa n'amuluma tekikugaana kulala kansa abantu abamu nga bwekugambira just obsessed obuyonjo obwo n'okwegendereza okusukkiridde that is a mental problem someone who is obsessed lipstick wafate lipstick nalirabyeko ku mukyala mulimu lipstick ali muze bamita wokino ekirungo ekirwaza kansa ziti gundi bamita bateekamu eziti I'm forgetting that element yes woje bateekamu mulimu lipstick omulungi Farida nga ali nnomo nga ali just bamukola byakulya nga ne omusiiga ku mwana omusiiga ne gumyuka ne gudduka right okay ne mu lipstick abeera expired nemera mu lipstick ng'alimu ekirungo ekyo nkyerabidde but I think I will call it nga kirwaza predisposing because this is soft tissue it can easily be affected ayinza obutakosa mumwa ate n'akosa butakosa wana ate n'akosa ekibuno ngamba n'ekyenda siri musawo n'ekyenda yes tuba tulya ebiseera ebisinga tuwerabira okumuca banange ate mutulwaza kubanga abasajja abasinga bamuli alusi yatulwaziza ne kansa mulembe muwagazaki tumulamu katono kiza nkawe wakanyongera okujjukiza namba yaffe eri 700656500 ayina ekibuuzo kyonna yes tubadde twogera ku kansa zikati tunazibaako waliwo kansa endala ey'obulabe ate erabika nzibu nnyo okujjanjaba kansa y'ebyenda colon cancer emmere mweyita weetaaga okulya kakati tutunuulira system digestive system yonna digestive system etandikira wano ku mumwa paka mu rectum it ends at the anus but ennaku zino ekisinze okuaffectinga because ebiseera ebisinga bwofuna cancer ulcers ezidevelopinga into cancer ali most likely n'ekyenda ofuna kati kubanga zino system zicoordinating zitambulira wamu abantu kati bafunye nnyo kansa ow'ebyenda I think ogambye mukwano gwe yafudde kansa ow'ebyenda kansa y'ow'ebyenda ava ku ulcers ebiseera ebisinga abantu bazanyisiza ulcers members bane abawuliriza nambabuulira nti muleme kuzanyisa ulcers don't take ulcers for granted kubanga ekigambo kye bayita kansa kiva mu kintu ekitawona chronic illness if you stay with something for over a year nga tekiwona it has become a chronic illness and sometimes a chronic illness becoming a cancer kati ulcers causing zitya cancer first of all ulcers acid ono bwabimba n'ayokya walls bw'ayokya walls zino n'oba ng'olina maamabwa mulimu akawuka ke bayita H pylori H pylori kajja ne kagwa ku mabwoko ne cancer cells ne zisanga amabwa ago nazo ne zifoominga kati at the end of the day otandika okuba n'amabwa ago nga tegawona kati amabwa ago gatandika okukosa systems digestive system ebeera affected n'osanga omukyala kubanga emmere eno gy'olya etekinga so long okubeera digested bw'ebeera not digested ebiseera ebisinga ofuna constipation kati oli osanga oli nga yeewaana ti sigenda mu toilet za mukama yansaasira sigenda mu toilet kubanga ekibuga zibeera date paka wenzira yeekoore my dear omuntu nga you're not opening up the bowel tukiyita opening up the bowel nga togenda mu toilet finding out lwaki togenda mu toilet kubanga kibi nnyo okufuna cancer of the rectum cancer of the rectum obulino bubeera clear ekisooka otandika okufuluma nga ovaamu omusaayi buli lwogenda mu toilet ofuluma ovaamu omusaayi buli lwogenda mu toilet ebiseera ebisinga pupu tavaayo kubanga
cancer ono ebyenda bino bimanyi okwekwata n'ofuna obstruction. Kati obstruction oluusi eba partial or complete obstruction. Kati ebiseera ebisinga amabwa gano bwe gaba gawona mu kyenda kino gakola enkovu. Oluusi enkovu ezo ne zibanga zaffecting the peristalsis movement or peristaltic movement of the what? The fecal matter. Nga pupu takyatambula bulungi okuyita mu system. Naye ng'ebiseera ebisinga ekivaako ekyo bugayaavu. Buli muntu ali eyo ng'olina ulcers genda bakukebere, bwe bakukebera bakuwa eddagala olimire. Eddagala lya ulcers gyeriri ziwona, naye waavu bw'abantu bwe babonyabonya n'obutagala kwegenda mu malwaliro. Abantu balina ssente naye oli alaba nga ogenda ogule eddagala lya ulcers tojja kuwonera sinyusa 1300 oba 2. Olina okuteekamu ssente n'ofuna eddagala ettuufu. Eddagala by'omusinga byemunywa habo, yes habo nnungi n'eziweweeza naye eddagala gyeriri ezzungu because tulina okuba ne science dehydrating amabwa ago ne gasooka ne gawona kubanga oba tojjanjabye amabwa gali tosobola kujjanjaba ulcers zikola ki kuwona. That's why nti abamu bagenda ne mu sajjale ne bakalakata. Bwe bakalakata amabwa ago ne tufominga amabwa amapya agasobola okujjanjabibwa. Naye ekyo tojja kukikola nga togenze mu ddwaliro. So bw'ogenda mu ddwaliro ne bakola bayita endoscopy bakubayo kamera munda mu lubuto olwo ne butulaga amabwa ago gali ku level ki. Bwe gabeera ku level awo ne bamanya nti level eno wetaaga kino ne bakujjanjaba n'owona. Just because our nature is, we'd like to go to hospital. So, cancer, ulcers. Ekisinzo leetera ekyo is misuse of painkillers. Basebo ne banyaba ekisinzo okuleeta amabwa ga cancer w'ebyenda. Misuse of painkillers. NSAIDs. Painkillers ezo zirina acid mungi bw'ozimira affecting olubuto. Ne waba panado n'omira nga tolidde olaba akwa-affectinga. So painkillers ezo ate kati abantu bafaka pain katono kagenda agula painkiller ne muzifula daily meals. Yes, the more you make them daily meals, the more they create the impact onto your health and system. That's why cancer mungi ow'ebyenda kivudde ku painkiller, the leading cause. Ekyokubiri mwabanywa sigala, ogumuka gwa sigala, enjaga, abanywa omwenge, walaji oyo. Walaji, yes, enjaga, walaji, omwenge, sisha. Sisha. Ebyo ebibeera mu sisha balina mu spicing abamuteekamu obuwoowo. My friend, they are spicing cancer. Nywa sisha nembeera aire. Aire wapi? Gamba nti era aire nga I'm predisposing myself to a cancer. So sisha, sigala, njaga, walaji. Omwenge ogwo guli so hot. Njaga treating a cancer. Ani akusesa nga oginywedde bunywa bwoti noga treating a cancer. It has to be processed. Sigwe kugera kuno gabikola byokutandika kwekatankira. Namukwano wange yali anyumiza mu covid yasalangawo ye anywe ku cancer, anywe ku ddagala anywe ku kayaga. Naye nakoze namubuuza uhaye nga tokyanywa ka green tea. Kaali kanzise. I laughed. Wala namuwoninga niyo bweta nafuna effect. Kamukola ki? Oba kamletera kizibu ki? Ndiyagamba kaali kanzise. Naye kino kyanseseza kubanga namuwoninga ne mugamba wange. Va ku njaga mb'oginywanga caayi. Amajani abakola amajani bali basobola okulima menjaga bifyo okulima amajani. So at the end of the day afuna effect. Naye bukulu ojja kunyumiza ekizibu kye wafuna kubanga tewammaliddeyo story. So bangi bafuna problems bali mu kujjanjaba side effects. So please take care guys. Sigala mutegedde kawala gyako olina akanywa n'akola munokola. Yes. Okolola naye manya kagenda kukosinga system yonna okuba down. Fuba okulaba nti ofuluma. Fuba okulaba nti you open up the exactly. Togayalira constipation. Eyinza okuba erina kyeranga. Olina amala wiiki namba tafulumye n'akyenyumirizaamu. Man, say, I don't make popo for 1 week. Oh, then there's a problem. Omuntu omutuufu ng'olya emmere n'okkuta. You have to open up the bowel 2 times at least. Kumakya n'oluki. Ideally, kyali balina mirundi ng'esatu oba ena. The more you eat, the more you open up the bowel. You're creating space for new food. Kitegeeza oba tofuluma emmere etuddewa. There is food is going to ferment. Ogenda okulaba avaamu omukka omubi kubanga emmere etula mu lubuto nekola ki nerwamu. Naye system eba etambula bulungi. Genda bakukebere mu ddwaliro. Otherwise ulcers kati mulimu obulwadde farida bwe tuyita co-infections. For example, omuntu alina sukaali. Omuntu alina sukaali kyangu nnyo okufuna cancers kubanga sukaali ye kyaleeta ekisooka sukaali asooka n'akukosa okukosa oku-affecting immunity.
ekyokubiri sukaali akulimitinga okuba nti ebintu ebisobola tubikola ki tobirya ekyokusatu sukaali akuliyetinga kibayita delay in healing omuntu tawona ofuna ebbwa nga towonye kati for example okubamu omuntu akafaananyi oweyerusiza ate olina sukaali kati ofunye ebbwa olaba wagenda ofuna cancer very fast kubanga sukaali akuliyetinga delay in healing sukaali akuliyetinga gangrene kibayita gangrenous wounds dry and wet gangrene sukaali akuliyetinga kati ate ogasseeko okuba nti olususu terussa olaba wogenda okwanguwa okufa kyova abagamba nti obulwadde bwali bwakamukwata very fast nakola ki naafa ezo co-infections ezo obulwadde obwo obutambulira awamu nti one leads to the other basebo ne bajjawo muteeke concern about sukaali ennaku zino yeeyongedde nnyo I don't know that cause ne sukaali mungi one ekisooka lifestyle yaffe mbi lifestyle yaffe the way we eat sometimes we starve our bodies abantu abamu tebaagala kulya olwokuba tebaagala kulya omubiri sukaali agwa mu mubiri ne bafuna hypotension abamu hypo walinya aba hyper ne bwakka aba hypoglycemia yenna wabulabe kubanga bwakka sukaali nakka ate waki mukuume ngaali waggulu naye bwakka nakkira ddala system zonna zirwaninga down multiple organ failure okusobola okuba affected saturation sobola okuba affected digestion ebeera affected kati multiple organ failure yeyangu y'okutta kubanga ogenda mu diabetic coma naye wali ofuna acidosis nti wayitirira kale ayonoona adipratinga onoolaba omuntu nga sukaali ayitiridde n'akutta amaaso n'akutta system ey'amatu kubanga asusse weyalikoze eki weyalikomye bw'asukka ku lususu kuno nolaba omuntu olususu kuno osobola okubeeraawo nga olususu luno olunyookako ng'ebiwuka bikwagala nnyo kubanga oba olina akawo bakayita akawona aka sweet smell oba ofuna sweet smell ku lususu kuno citric smell so ebiwuka biba bikwagala nnyo biba bikuluma kati oba toggwamu musujja enjuki zigwa ku ggwe enswera zigwa ku ggwe kubanga olina sukaali ku lususu era by the way abantu abasinga oyinza okulabira nti olina sukaali biwuka kubanga bikweyinulira nnyo biwuka nga wotudde bibuukirawo bijja straight ensiri gw'otudde wano naye nga ensiri erumbanze enswera weeva eri egwa kunze ku lususu kuno kubanga olususu lwange lulina akawuka erukola kezaagala nga olaba ekibala nga kyengedde kiba n'akawuka ekikola kati zo insects ziba able to detect that sweet smell out of diabetes kakati diabetes omufunye kansa ze ofunye amabwa olaba amabwa gatagenda kuwona kati olwo kansa obeera ku at risk so mbadde mbagamba nti abantu abasinga ideally kyalibadde nti buli myezi 3-2 genda bakebere ku sukaali kubanga esaazi osobola okukebera sukaali nga tomuyina kyokka ati bakebera nga ali waggulu nnyo yes kati ye sukaali oyo that's how it is kyobalaba nti aba abaddemu nga tebannamulabula basobola omukebera nga ali under control asobola okuba nga ali under control ku makya fasting sugar kyokka ate n'olya n'aswitch nga n'alinnya kyova laba nti tekyetaaga kulwawo nnyo nga togenda kukyeka biki ebireeta sukaali ekisooka waliwo sukaali ajja nga the cause is not known waliwo omuzaale oyo najja n'akukwata nga tokola ki ne wabeerawo ajja because of obesity weight abantu abasinga bali obese babeera ne too much sugars kisa bali at risk okukola ki ne wabeera wajja that is glucose yes ne wabeera wajja because of liver damage is it liver yes liver damage nga liver yo is it pancreas I think nga pancreas yo tesobola insulin nga kali affected nga tekasobola kukola insulin yakola ki amala ne wabeerawo ajja because of age factor abantu abamu nga emyaka gyammwe gikuteeka kuki ku risk y'okubeera neki ne sukaali ne wabeerawo ajja nga it's a co-infection nga obulwadde bwabwe bumuleese for example oyinza okuba osobola okufuna kansa olw'eddagala lyomira erya kansa ate nerinducinga ki sukaali ne wabeerawo ajja because of lack of exercise falidda mulimu abantu abamu akeera ku makya n'atula mu ofiisi ye mu ntebe abaana batandika okusomba ebyokulya
biva ku serena ne baleeta n'opika ne baleeta bino n'opika otudde mu ntebe ku makya oluzuukuka oluzuuka olweggulo n'olinnye emmotoka yo nekutwala ku mubiri n'otuuka n'otula mu mmotoka ne bavuga genda basunda olubuto olusunda otuuse mu ofiisi otudde n'otuuka mu ofiisi n'ofuluma n'oyingira emmotoka n'ekuteeka mu geeti totambulanga kwadeka kilomita akamu. Lack of exercise. Bannange exercise basebo ne bannyabo ziri very important mu bulamu bw'omuntu omwaka guno kirowoozeeko naddala mmwe ba office worker. Hardly can you find omusomesa ng'alwadde sukaali. Yes. Nemwe bannamawulire zunga ddukedde eno era mugulire bwe baliwulidde wano kitegeeza nammwe temusobola kufuna nnyo okusanga munnamawulire nga munene abaako problem era buba buntuntu butonotonoopozza aba ku risiki nga bamuzadde naye naye lifestyle yegobakuzaala naye valira teri mulungi sukaali naye waliwo ekibi kisiŋŋana waliwo owa lifestyle mukambwe naye osobola omucontrolinga naye ono ali genetic anti akutta tomanyi by the time you realize nti antwala already oba okoze eki oba owedde era ebisa ebisinga oyo akwata nnyo abantu abatono basiriminga oyo nolaba type 1 ne type 2 na type 1 type 2 nolaba ng'omuntu aggwawo manyi oyo ali genetico era ebiseera ebisinga olaba nga babeera nnyo nekumpiso prolonged use of insulin naye banata ba lifestyle osobola okumanaginga n'empeke n'exercise ne diet. However, no, because sukaali is discipline. Sukaali bw'omanya nti nina okugoberera amateeka g'abasawo kkiriza oba gaana waba byogenda okwerekereza. Waliwo ebintu byogenda okuvaako naddala high carbohydrate diet olina ogika sukaali oteeka wali olyako katono kati ne kutuusa mukono nti nalidde ku oluusi n'obutaliirako ki bwe tubeera ku sukaali tutunuulira nnyo high protein diet. Lwaki bagaana carbohydrates? Zirimu ki? Sugars. Okay. Njukira ate omubiri tegusobola kudigestinga sugars and you are producing more sugars. Yes. Naye tukugamba olina okulya more proteins and fruits, water, vegetables. Kubanga tugamba nti omuntu alwadde sukaali olina okuplaninga diet eyo nti enva ze ziba zisingako obungi. Yes, enva endiirwa n'enva zennyini. For example, bw'oba ogenda kulya fish, you eat a big part of fish, olya akamere katini, or making sure nti olya cabbage, olya greens, bani nakati basebo ne banyama bampuliza sukaali ng'olya nakati ddagala nnyo. Greens walayisi mu katale mwali n'eddagala sooka ofumbe nakati oyo osooka owuta ekikopo ky'amazzi ago agalimu. Amazzi ago aga nakati bw'omala sooka ogagyemu owuteko ekikopo nakati yennyini greens mufumbe oteekamu ku mazzi atokote osooka ogyemu amazzi ago oganywe ddagala lyennyini. Waliwo abadde bakola research ku nakati oyo emukono eyo nga baagala kulaba mu bakadde n'abantu abalina sukaali nakati creating an impact. Naye bafunye positive response ku nakati. I've been following those people. So mutokose nywa amazzi ago then making sure nti ku diet eyo tabulako. Kati tugamba omuntu alina sukaali nti olina because wa sukaali tolina kulya kukkuta. Kati every time owulira ngo probably empty. Kati kyokola olina okulya greens nga nnyingi n'okavalinga paati yalibadde ecupa yinga ki emmere. Bambi abasukaali bafuna obuzibu kati aba amatooke ga bbeeyi kyokka babagamba lya maki lya amatooke naye nga tusobola kumalako kulya amatooke gokka esaazi n'eminwe ebiri gya singisa 13,000 manya 12,000 simanya 12,000 eminwe 3 simanya Uganda n'akawunga bakakugaana n'amuke bakukugaana. Kakati waliwo kye bayita brown rice. Brown rice oyo ebiseera ebisinga wabbeeyimuuko naye brown rice ndanga ali mu basmati type babagamba sooka omwoze naye lyako katono tolya kiki kingi ka brown rice ako nga kali polished kakolamuuko ku sukaali. Ate baga brown rice baga guno gwe mutaddemu amajaani. So brown rice gyali ye specifically wa sukaali. Yes. Waliwo nali munyiikiridde naye maama omugaayi. Oyinza obutasobola. Oyinza buli wenfisayo wa kansa olwo nzirayo ku mateeka g'abasawo. Oluusi kansa ayinza okujja nga tumanyi nakimuleese nga ne bw'obadde ofollowinga amateeka ayinza okukola ky'okudevelopinga. So sukaali olina okubeera very careful, diet based, olina okulaba nga omubiri gwo oplaninga diet. Ba dietarians gye bali naye ate mulimu ba dietarians abafere. Ogenda kubanga tulina mukwano gwaffe babadde basse yagendayo ne bamuwa simanyi olina kulya bino bani simanyi sijja kubogera ku mpewo naye gye muli mufeera abantu bannange ne mubayigiriza omuntu alina sukaali nemuga lya muwogo olina kulya kawunga olina
bannange omusajja yatandika okulya ebintu sukaali yalinnya sukaali bw'alinnya omusajja yali agenda kufa madamu wange mukyala mukwano gwe n'agenda n'amugamba nti naye omanyi kyoba okola ebyo abasawo bagamba biveeko ddayo ku the diet usual diet gyokola bamye mwami n'atereera naye nga baali bamukutudde nga bamusse so mulina okumaking sure nti where you go for consultation matters si buli gwosanze ku kkubo ng'ataddeko mbutusomesa ebyokulya n'endya biki mu basawo bagenda kukuba ekigwo kiri kyolifa teweerabidde at the end of the day olemale naye nga bakulemazza lwa butamanya abasawo gye bali abalungi gende wo dokita mugambe dokita lwakwati obuzibu mwina temwagala kusasula consultation mwagala byabwereere gende otwale dokita wo mu planning for your diet akubulire kino kire mbungi kino kireke kino kisuule kubanga abasukaali bagamanya okulya berries berries nkenene ezo grapes ezo berries bagamba kulyako olubatula grapes enkenene mweziri bwokuba oba tolina bubeezi sente naye oba ne sente buli kimu okifuna nebuga nti amatugunda wano lwole tugireeta naye oba tolina sente buli kimu tekikola ki tekirabika kakati tulaba nti sukaali pressure ne cancer those are co-infections zitambulira wamu kati yate pressure awo yetteeka alina okubaamu kubanga first of all omuntu alina sukaali ne cancer okweraliikira okusukkiridde extreme gundi eyo anxiety erina okuleetera ki pressure naye nga pressure ate yo kati manyi pressure Farida ya mirundi ebiri pressure omuntu gyalina okwekengera o pressure ebeera primary ne secondary primary pressure the cause is not known Farida tuli wano pressure eri mubire naye tewalina kizibu kyokola ki eyo nzibu nnyo eyo okugijjanjaba so si nnyangu naye muma pressure ejjanga amuwaredi baloda okusasula omusaala bills ziri waggulu pressure ne shooting that one can be controlled even without medicine that secondary pressure the cause is what is known naye ne pathologic eno nga the cause is not known yeno eba nzibu primary pressure si nnyangu yakujjanjaba so that's why we say nti bwona ekiba olabirako ng'olina pressure obubonero si bwangu okay wali ku sukaali sababulidde obubonero bw'oyinza kulabirako nti olina sukaali naye akabonero akasooka olakaasira ennyonta ekuluma nnyo ate ofuuyisa nnyo bw'ogenda okufuuyisa oyinza okufuuyisa omusulo gwonna n'ofuuyisa litanga nnamba kubanga nywa nnyo nina ofuuyisa nedda Farida kuwa sukaali n'oba tonywedde ofuuyisa nnyo kati ate ennyonta ebeekulumira ku muyinza osimba ekicuba ku mumwa n'okinywa n'oyagala okimalamu kati then ate owa sukaali ozuukuka oli mumanafu nnyo onafuwa sukaali omungi alumya muscles kati waliwo okunafuwa ng'oya tolina maanyi mu mubiri kitegeeza omubiri sukaali asse naye waliwo okunafuwa ng'ate olina severe muscle pain omanya sukaali alinnye awo sukaali aba akoze eki alinnye then ekyokubiri oba osumagira nnyo extreme fatigue okubeera ng'osumagira nnyo then sukaali akuba ekifu noba nga tokyasobola kulaba site ya affected ekifu kikugwira bwekiti lwekijja oluusi asobola okujja ng'alinnye oba ng'akoze eki ngasse sukaali akabonero akalala ofuna obuyiso mu mubiri ne bukukuba obuyiso manya sukaali akoze eki alinnye then waliwo okubugumirira ebigere peripheral neuropathies nga tosobola kwambala nga toziri closed ebigere bisaawa oyagala empewo ebeere ng'ebifuuwa ezo neuropathies ezo oluusi zijja because of diabetes naye oyinza okwala byonna naye nga tomanyi nti olina sukaali kubanga rarely do people think about taking a test of wound diabetes yes that is the fact nejjukira ebireeta sukaali oyinza okuba olina eddagala lyonywa lyomira oyinza okububa bintu bingi yes mugejjo tokola exercise olya bubi osanga mikwano gyange olinagwa laviira na pizza nakwata pizza yona nambalaga girya yekka kubanga abaleeta biraba alaba ebyo at the end of the day people are going to suffer from ebintu ebiwoomerera ebisukkiridde owa sukaali ebisukkiridde ebyo bijuyisi ebyo ebisukkiridde biri packed mane mubyesonyiwe munywe juyisi ng'omukamudde nga tutadde mu sukaali mulungi nnyo naye sukaali affectinga nnyo gundi sukaali aleeta sukaali so mu avoiding sukaali bw'oba osobola sukaali omuviirako ddala mwesonyiwe tulye kikajjo nakyo sugars ezo fine okyogedde okulya nakyo sugars better than sukaali bantu bonna bendabye abasinga ebizibu tebabakkiriza nakulya too much sweets anti sweet ebintu ebiwooma ennyo waliwo ebiwoomera naye nga birina sukaali mutono mulimu ekintu nga kiwoomera naye nga kirina sukaali mutono omulwadde wa sukaali bagamba okulyako kaffe n'aka katengedde nnyo
by the way fenene bogenda ku internet n'omusoma kuba mu accepting kafene akakatengedde nnyo kanoonye everyday lyako kafene tolya kubwegera lyako kaki katona kakimpinga omuki omubiri kubanga kafene ako kakwata mu lubuto ekisooka no feeling ng'okuse ate kayamba kalimu ekirungo kye weetaaga ekitafeeri nakyo bakyadivayizinga by the way n'ebikola byakyo bw'osoma ku internet bakugamba okukola ki okubifumba n'obinywako ekitafeeri kyo kitaka kirungi nnyo ku sukaali so tubaye tugamba sukaali obubonero I think kirimu antioxidant yeyo ekola ku cancers so I think ebyozi lya cancer they are extracts from these green things kakati twogedde tugambye omwaka guno ezo endwadde tuzeewale tuzikebeze tukola exercise tugendera bye tulya lifestyle eri very important tugambye omuntu yenna oyina okuba ewaka ng'olina gulukometa akantu kano ke kapima sukaali si ka bbeeyi akalungi kalimu wakati w'emitwalo 15 akalungi around there 15 kisirawo okaguze 2 waliwo n'owe10 naye nga weetaaga ogule gulukometa enki ennungi gulukometa eyo osobola okwepima sukaali nga tugenze mu ddwaliro ekyangu nnyo oteekako buteesiiwawo kano kagundi kagaani ke bakozesa tekalumuke ku bacu noteeka waliko ka strip n'otunula n'olaba tukuyigiriza engeri yokakozesa kagulukometa ako gye buli gwakaagala you can call me nja kuwa enamba y'essimu ntunkakufunire akalungi olina okuba ne BP machine BP machine eya digital gyeri blood pressure digital blood pressure falido ina BP machine nami wanga ina ngenda sookera kugwe era wewe tufa wano sente zo ngenda nanze zigera okweta BP machine BP machine ennungi naye eri mu mitwalo 15 n'abiri digital ennungi pressure engeri fine but what if you check it from home nga gwe wenyini ogikebera n'olanga embeera teetegese bulungi ne wetekinga pressure you can easily react nomanya nti pressure yange lwaki eshotinze osobola okwesotinga naye by the time ogendera omusawo oyinza otuuka nga terina mumanda ne wobanga ebintu ebyo byonna okuba nabyo abazungu fulani abazungu ebintu bino babeera nabyo twegomba nnyo kalica y'abazungu ne twegomba ebibi ne tuleka ebirungi ne twegomba ebirungi it is very important lifestyle yaffe erina okukyuka health care system balina balina gitegeera nga bw'oteeka babudi waya ku kisenge nti security wise oyagala security ate oba weekuuma ababbi lwaki teweekuuma obulwadde n'otunuulira omuntu ensiri obusiri n'ekuluma n'etira obuzibu naye nga oyina omusirikale oyina babuli waya oyina kamera and you forget to buy a mosquito net takalina awoza bugu ensiri n'emuluma ensiri obusiri we are seeing ministers collapsing you ask them they have money but do they have those machines balina glucometer balina BP machine guno omwaka ebyo ebintu tubeere nabyo ewaka we're setting my health care system. I have what we call a primary test. I can do my primary tests. Esaazo tuyigiriza abantu okukola HIV from home, tuyigiriza abantu testinga malaria from home, tuyigiriza abantu testinga waliwo kasupipa akajja kasobola okutestinga syphilis, kasobola okutestinga siriimu, kasobola okutestinga hepatitis. Strip egi oteekako obutesi ka blood sample wali kati byonna bisatu olaba health care system wetuuse bagaba bakusiima ogenze naye at least Ministry of Health is trying to see that it improves the health care system eri abantu tutuuse obuweereza endwadde nga malaria typhoid malaria singa otestinga nolaba nga oli positive wali kakulaga nogenda ku pharmacy nogamba ngunguza edoozi yakwata ey'omusujja obudde bw'omala ng'ogenza osimbye layini seetuka obudde bw'omala n'otuuka kameeza olusi bagaali teririiyo si kwejjanjaba tukikusomesa Florida tukikusomesa and it's part of savings not omuntu ng'owulira essanyiza omusujja nga badde yeetaaga ku that is what baita complicated malaria omuntu wabanga asesema wabanga ayesika that's complicated kati nako training aba VHT valira kan bya VHT omuntu yana VHT tubasomesa kati bakeberera abantu ku byalo omusujja tebasoma nnyo si basawo ne baba trainings mulimu ebintu omuntu nga wasoma kongo osobola kikwata Florida osobola genda mulalo kwekebera olubuto osobola kwekebera olubuto oyina kiti osobola okwekebera not so kati nga osobola okwekebera olubuto n'ebino byetwagala abantu bayiga okubyekebera tugenda tandika juzi nga ndi ku TV I think nezoya spaka kuno balaga program twalina binga nga tugiza abantu okebeza ola quick how to test HIV using saliva it's oral quick
kangu eddakiika 15 results oba wazirabye edda ozikkiriza oba ozigaana ola kwiki kati weziri ogenda ku malwaliro ne bazikuwa nogamba ne patana wange bampe ffe kyetwagala kuzza results zabadde zitya negative positive kubanga mulimu abantu ng'atya okugenda mu ddwaliro abadde bekwasanze nti okunfumita Farida pera ne kitisizo mu motoka katuwumule we're coming back for the last segment. Please don't go away. Okay, kitino tulimu ekyo ekisembayo ate nakuweereza kibuuzo kyo try okiweereza 700-65-65-00 is the number. Pressure twali tukimazeeyo? Pressure bubonero bwayo tubadde tunakugyogerako nnyo in details naye katwogereko ku pressure kubanga zino infections zitambula tuza the big 3 pressure, sukali, cancer. One leads to the other. Kakati ekisookera ddala mu pressure Farida buli omu asobola okufuna pressure. Let not people think nti abantu abakaga okulwala pressure oba abakuze mu myaka. Buli muntu yenna kati osobola okulwala pressure because wetutunuulira ekisookera ddala ekisinza okuleeta pressure social economic factors. Mulimu abantu asobola okulwala pressure because of that. I think that's social economic social. Ekisookera ddala families zireetedde abantu pressure. Mukyala ali stressed n'omwami ali stressed, they have all developed pressure. Era ebiseera ebisinga ogenda okulaba nga omwami obulwadde obumukutte n'omukyala bukoze eki mumukwata. Ebiseera ebisinga lwaki nti lifestyle yaabwe ebeera yeemu, okay, ebibanyiza biba byebiki byebimu. Naye extreme anger eyo omuntu obutasonyiwa mutima gwo n'obeera ne hunger eyo, hunger every time n'onyiiga, you can easily have pressure. So twewale nnyo ebintu ebitunyiiza n'okeera ku makya n'onyiiga n'ozibya n'okeesa ng'onyiize. Kitegeeza you are over at high risk of developing pressure. Pressure can be associated with the other mental problems. Naye senga ogamba n'otandika okuyiga nti everything will be well. So tunyonyoleko in a basic layman language. Nti bwenyiiga bikwataganira ne pressure yange. Buli lwonyiiga n'onyiiga n'obeerawo ng'onyiize oswakidde, there is that pressure inside you developing. Omutima blood engeri gyatambulamu blood kikosa saturation yo, and pressure is saturation based. Ekitegedde omusaayi speed kwe guddukira yeeyongera olw'okucontrolling that hunger. Okitegeera kati bwe kirwawo ennyo at the end of the day osanga omuntu afuna, ayinza okufuna heart failure, ayinza okufuna stroke, beba abantu atuuka n'azirika because of failure to control that extreme hunger. Ebiseera bisinga extreme hunger, if you don't break the extreme hunger odeveloping ebintu bingi naye ng'okusinga then waliwo kibayita tasks, abantu okwewa tasks mufairinga ozifeelinga, ekyo kireeta pressure. Omwaka guno njagala okukola ekintu bwe kiti naye ekintu kyolowooza okukola kyetaaga ssente, tolina na mulimu wabula oyagala kukola ekyo. Kyova olaba nti kikuteeka ku pressure every time n'obeera ng'olina n'ekintu kyeweeraliikiridde, at the end of the day weekanga pressure ekoze ki develops over a given task that you cannot meet. So mwewale nnyo okwewa tasks ze mutasobola kumiitinga. I'll give you an example. Farida abakyala babeera ewaka ng'alina obubiina 6 bwonna bulina kubwetaaga ssente. Obubiina obwo n'osanga omukyala ng'atudde alowooza bw'ati gy'agenda okujja ssente, n'akwata essimu n'alokatandika okubira be yakyawedda kubanga ayagala ssente zaki ez'ebibiina. That is a pressure that you've induced pressure to your body. Unnecessary pressure. Then relationship, bane Farida abantu bali relationship ezina ebizibu ng'oli ali waka nenga bayawukana dda ng'omukyala lwamulaba amufuukira ettabu, ekyo pressure kyangu nnyo okudeveloping. Eyo pressure ereetedde n'abantu ofuna zi stroke. Eyo pressure eya family. Bannanga bali mu family bw'obeera ewaka omwami n'akufuukira ettabu oba omukyala n'akufuukira ettabu, okwata ettabu n'otambula n'omuviira, what do you lose? Because you have one life to live. You don't have any other extra life. Olina omuntu takyakwagala for 5 years, 10 years, 6 years. Wabula olemeddeawo olinga ekitanda kye baateeka mu kisenge. That is nonsense.
omuntu bakuzaala naye you are developing diseases just because of some omwana w'omuntu gw'olabye mu buko waliwo ono n'agifuna kubanga bamwagala nnyo oba yayagala nnyo kakati oyo n'afuna ebbuba n'ofuula ennyo ayagala ennyo that is infatuation you are pretending gwanogaa nti oyagala nnyo omuntu n'okusinga nnyina eyamuzaala gwe gwalabye obukulu who tells you that ate ebyamamu ebinkwatako zinange njagala muntu wange mwagala ennyo yogenda kufiira bwereere omusajja ali mu mikwano gye n'otandika okuba amasimu jadda gyodda nze mukyala wange mmanyi nze sitijja nina omukwano naye sitijja laavu gye nina ereebeeta n'okuleebeeta bweti naye sitijja yinza omala olunaku nga sikukubira essimu nkimanyi gy'oli era nkinkwagala nnyo naye saagala okomewo kubanga notankubira ssimu I was very busy okay that's why ate nadde nkulowoozaako nanyo obinyonnyola otye ebyo bye bisinga okuleetera abantu lifestyle yo gw'ogicreate nga gyoyagala obeeremu tulina myaka 14 naye tulinga abe 10 wamani mukyala wange nakazi we Victoria nkutumiddeko bandi mubadde era musaasiddeko bambi mukama akuyamba akuonye mama w'abaana bange mune nkwagala nnyo n'abaana bange mwena namazzi oluusi si ku basimu naye babize mbanoonya akasente nsobole okuba nga muli happy oba nookazaawo tuguma akoma kimu kya 10 adda mu kameeza ennaku zino yakayiga akameeza yita kamanyi naye ngenda okulaba akubira wayi okoze otya ku kameeza kebera kipayoaddeko ojja kuba bulungi so falira tubatukira ku pressure nti ebintu bingi ebireeta omuntu okufuna pressure obubonero ekisookera ddala omutima gwa gukwewuba okubeeraawo ng'olina galina kyeweeraliikidde ng'omutima guli mu bbanga nobanga gutyemuka gutya obanga kitegeeza pressure developing waliwo okuyiikirwa ekibugumu kino ekibugumu kijja nnyo mu bakyala ndera nga batufuuse emyaka 5 ekyo ekibugumu kya menopause ekyo kijiramu ne pressure n'owulira ng'otaawa oyagala kweta you feel everything is heavy through your body akasobola okuba akabonero ka pressure ebiseera ebisinga kajja nnyo under limited supply of oxygen naddala ng'obadde mu mmotoka bano abazigala endabirwamu abantu abasinga kyebaba bafiira nnyo mu mmotoka have you ever noticed that Farida abo abantu abafiira mu mmotoka abeera bane mutuyamba batambulira mu taxi oluusi embeera ye tusobozesa otambulira mu taxi naye temugala ndabirwamu oluusi kya affecting obulamu bwaki bw'abantu ng'oli ataawa ne musumulula emmotoka nga eyina kusooka kuyimira asooka akulinge that is pressure nina mukwano gwange ye ate ennyonyi yemuyisa obubi okulinnya mu nnyonyi okuva mu nnyonyi okutuuka naddala long distances atuuka mu lwadde kyokka every time aba ku nnyonyi naye buli lwakumawo atuukira ku kitanda so ennyonyi emuyisa bubi pressure erinnyira ku nnyonyi pressure olwa esses ezo ez'ennyonyi kati atuuka nga is something era atuuka entebe nga ninga mulalu oba pressure so pressure kikawulako nti olina pressure oyinza okuba nga omutwe gukuluma naye omutwe gwa pressure guli sofane guyinza okukulumira oba wano temporal headache nobeera nga gukulumira wano naye nga olinga gwe bafumita ebiti mu mutwe that is pressure oyinza okuba nga osanyalala engalo zino naddala oyinza osanyalalako olugalo luno lumu oba akagere kamu oluusi eba pressure kati oluusi oyinza osanyala okugulu nga tosobola kusitula bulungi kumu kwokka n'olya nga kulinga okuyisamu amasanyalaze nga tokusitula bulungi supply kati ate pressure affectinga nerves kati nerves eziba nga teziri well supplied with blood ofuna paralysis osanyalala nerves ezo kakati then abamu n'ofuna okuba nga tosobola kwebaka bulungi interrupted sleep tosobola kwebaka bulungi webaka ogulungatana eyo no pressure esobola okuba nga ekoze eki ng'egenda kukwata then abamu werinnya ennyo ebayita even vomiting. I've seen people vomiting with pressure. Kamunguluzo, actually kamunguluzo yaleeta vomiting, dizziness, extreme dizziness, blurred vision, you cannot see well. Oliranga amaaso olaba with the otuna with burden, golaba omuntu afixinga amaaso manya pressure ekoze eki erinnye. Nemmeramu omuntu nga pressure egenda kulinnya nga talina kabonero nanka naye ng'eri mu bireego. Bagenda okulaba gweri. Ogenda okulaba omuntu agudde eri bayirawo abo abantu batulikanga bomu. Kyova olaba nti bwabeerera ewaffe ebula ebyagugaba amayembe nga gegamusse. Waliwo ewaffe mukono eyo ewaffe gyenzaalwe. Abantu bewaffe b'omuntu waafa kati ng'afudde ndwadde ng'eyo gaba amayembe nga gegamusse. Which is bad. Kubanga mma temumanyi bulwadde bunkoze eki? Eweza okufaga it's a silent killer. Erinnya tomanyi nti erinnye njo nno omulwadde wange gwe nagenze kira nti okupimako pressure ku Sunday. Nagenza otuuka nga pressure etaga admission. Nengamba kati singa sizze naye ng'ali okay. Musawo nva kwedire nakkamere wano naye ng'ali ku red ta. Era
agenza okulaba nze papa ngenze motoka nze yakaweka tukadde wansi olulimi dokita ng'opapa nnyo ye weeyambuza naye saamugambye nti ekoze eki yabadde akuyise oba mpitayo ne mucekinga mama wa mukwano gwange bambi kati mpitayo ne mucekinga naye agenza ejja omupima ku pressure ku Sunday nga yeetaaga admission naye nga alina ku mmere ye yeeriira nga she has no problem kati awo ye pressure ejja because of primary you don't know that you have it era ebiseera ebisinga it comes with less sign and symptoms okusinga eno ejjangwa the cause is what the cause is known so ideally abakubwa stroke yes stroke anti yeeyo olwo erinnya n'eshootinga by the way stroke ekyeta stroke kubanga pressure affecting pressure werinnya it affects this side. If it affects this side gets paralyzed. Kati ate omuntu afuna stroke ofuna kibaita multiple organ failure oyinza ofuna fecal incontinence n'ofuna renal incontinence renal failure omusulu wangu kuyita mbuyisi so avoid the pressure okuba nti erinnya n'ofuna stroke bannaye kambabulireko omwavu n'omugagga mwenna mukebere pressure of work pressure can develop at any one moment katulina abakyala bano bawala banduddewo okufumbirwa pressure community ekutaddeko pressure family ekutaddeko pressure tolabako wadde omusajja akukwana byesa abakola gye bali bangi mutuleka nti tufe pressure za faali munnange katonda yakusaasira olinga njuki enyonyi birwana olwanye olina n'omwami eyo ayesunga yangamba nti nze Farida n'amala ngamba nti ngenda n'entunda amalalo gewaffe ne muwasa kayemba wati yatunda amalalo I laughed kayemba stage mu nyasaba kayemba Farida yuno ndi naye gwagamba tundira amalalo kayemba mukwano azere tuziriye by the way yagambye genda n'abantu bonna oba abasula ku Masaka baganda ku stage mu abawadde offer training weerere stage mu ekyengeraawo yangambye nkugambe offer agikuwadde ne transport ajja mukuwa omwana amalalo nga kwagala I think kayemba tujja mukyazaako anasomesa abantu ku fitness how people should do exercise si kadingidi naye bambi twogera ku exercises and is an instructor kati ate twagala nnyo abantu we bati bayamba abantu bakola exercise ndi bamanyi exercise balina kukola bayirabe Farida okimanyi exercise tugikubeko guwondisira kubanga exercise ekola ku byonna actually exercise is controlling everything relieving stress relieving tension relieving pressure relieving sukari mental health general well-being heartbeat pressure improving saturation so exercise is the core kyokazi tutawaanya ye core ya buli kimu basi tuwire kigambo exercises tulowooza gym kusitulabyo ekitali kituufu ogenda osanga omuntu agenze mu gym n'alyoka abeeranga omufu w'amazzi akalamba ddati kyokka mukyala you have to be soft omuntu afudde amazzi anti akalambala bwate lwana naye bulwanyi okumuzza kakati gym si eyo waliwo kye bayita fitness ne muscle building gobogeze muscle building fitness mugende ku Google kuliko exercise bagamba normal exercise oyinza okukola gwatasobola kubeera ku TV ekisooka walk around stretch very good genda ku mirimu zokugende mu bathroom yo okimanyi osobola okukolera mu bathroom President Museveni yabalaga nti osobola okukolera omanyi bathroom zetulina neweeba ntono wuliriza neweeba ntono nga it is just a room like my room my bathroom me when I wake up I put in my sneakers kubanga tokolera wantu wali rough mwino gula sneakers eziri soft nti newoba obuuse tekosa joint season nti nogamba nti ngenda kukola apart together 200 times Farida okola apart together 200 times so sweating is it not an exercise kigenda ku stretching olubuto kigenda ku stretching amaanyi kigenda kuwa exercise apart together then when malanga ngamba ngenda kubayo press ups nze ntera okuyisa kuza President Museveni nze nkola 5 nekuba pressure zangu nga 5 ntera okukola competition nagamba omuzeeyi akola atyana nze nakola 50 yes kwa 100 ndio muyisa ako katono abazeeyi bali batuwamba nnyo so nokola press ups ezo
nomala mulimu zebayita Kegelo's exercises. Kegelo's exercise webaka bwoti noba ngo stretching amagulu gano nga bwogaleeta bwoti amagulu gano exercise esikalu n'olubuto nosanga omuntu ng'ageza spend sente mu gym bayasala lubuto. That's a very good exercise. Bw'omalaawo mulimu stretches ezisika omubiri eziwa omutima health breathing kwegamba yes musasule ku ssente waliwo ne ba instructors abasobola okuwa exercises ezo naye nga bintu babigonza all those things kwe biri ku internet. Yes, abantu Google banoonyaako ogisimba wali essimu oba TV yo nekukolamu embi dakiika 15 in a day. kiba kikumaze Farida ne wetunayogera bino ne tuyimba ennyimba nga lifestyle y'abantu tekyuse exercise. Mulimu abantu abanyuka mu office essaawa tugambe 10 nagera n'atula mu bbaala natandika okukalakata fine olidde kuzizo but have you serviced your body? Agenda kudayo yebake abantu bakwegomba bangi bagala kubanga Farida but you ask what Farida does anti bagamba tuteekako weight oli bwakulabye omwaka guno bwakulabye guli bigo ebyo ebinene abantu babuulire mubayite gye mukolera gym bajje bakole waka mu kisenge kyange nekola stretches 10-15 minutes every. That is good. Kintu ekyo kibawa ddagala wewe muwala akuteeka ku gundi ku profile picture tateekako mwana wadde mwami we mutesi alina TV emukwakola naye yagala Farida nze buli kimu Farida naye ayagala nyo abeerenga gwakufaanana. My friend wuno Farida akola exercise mu buliri bwe mu bedroom ye mukama ye yamusaasira bedroom eyinza okuba nene weeba ntono yayinza okuba yakusaasira. So you need a smaller space okukola exercises. N'otagamba kubanga ngende mu kisaawe abatalina bisaawe tebakola bannange mweteekemu obudde mwewa obudde anti twagala nyo ebintu byawamu group ate bw'olinda ebya group ebyo ebyawamu oluusi kigenda happening once or on Saturday groups as well as meeting. That's but not what right. happens when you're busy on that Saturday? You don't I will nemukola like for 2 hours. May get your 10. At 2 hours, that's extreme. That's excess. Osobola kufuna heart attack. Omuntu agamba nti kange ndere okole sawa 3. No, that's not right. Exercise zetaga ono a gradual pace. Nga oli consistent 3 omuntu akoze olunaku lumu 2 hours omuntu akoze olunaku eddakiika 15 nga buli naku akola akusinga kubanga he achieves more than you do. Otandika ofuna muscle strain ofuna biki nakanyamade all day naye ono abeera fit throughout. So learn to wake up early before you sleep. Mwewe tasks. Yes, muwoza amaanyi sajja gabuze munywedde kombucha biki, but do you exercise okulaba nti you improve on the saturation? And that is the fact. That is the matter of a fact. Osiibye otudde tutuula wano Farida otutuula bwe tuti n'otulona kulana ne luziba ostretching muscles zonna zituulidde muscles zonna ziri stiff. Ogenda tandika kufuna zi muscle pull from nowhere because the body is not well serviced. So let us learn how to service our bodies. Abamu bagenda nnyo mu massage. Massage nungi, but I will not recommend it on a daily basis. Of course, nobody can. Lwaki? Oyinza okwewaayo n'ogamba every month kankoleyo bbiri obwemu. Good. Newe ogikola on a daily basis. Omanyi massage Farida? Ayinza kukola massage on a daily. Waliwo abazikola Farida waba balina ssente zaabwe. Massage eyo problem gyeyina nti oyinza okuba ne gundi crots. Crots eziforming kati every time omassaginga crots ezo omanyi what bayita stationed crot nga crot eri mu kifo kimu naye just because of that daily massage nogimakinga to move kati we moving you can easily get a stroke. So where excess of too much of everything is not what is not good. Ne exercise is either like it or not ozeetaaga mutayi wange ozeetaaga eat healthy. So when I say that exercise is your mental health. Yeah. Ubongo bubeera clear obeera olowooza naye obwongo bwali bukutuddeko awo mwemmene mwetuulira nga bufatiginze okuyita nga tomuwulira naye nga babeera mu jaamu omwo gwoza accident ezisinga mu jaamu zibaaki fatiging ayina zistresses ez'okumulimu alowooza ebyowaka n'abeera ku stage njogera okola mbadde ki nina kolingi wange yatomera yansesa bwamala okutomera kati n'afuluma namusajja muzeeyo ontomedde nti amazima nkutomedde kiki simanyi naye
nkutomedde muzeeyi so omusajja gwe yatomera yali yatulira emmotoka ye nga yeewedde yali avuga dabo cabin helax namugamba musajja yantunuulira bwati nagamba muzeeyi ngenze baali ngaalabira ddala luku stress naye musajja watu kontena baali bazikutte anoonya teyeebaka era tufu omu namukwata nemuteeka ku bed rest nemugamba beera ku bed rest osooke obulongo buyinge naye yawuliza kye namugamba yali aggwaggwawo omuganda wange nga ggwawo akolerera baana bambi bantu abalina tugenda otunde ebyo oba tonafaana pamase tofumazi BMW n'abaana bo baagala taata omulamu of course naye nga exercise nnungi taata wange yali alwala naye nagamba munagendayo namusanga aguze ekinu kino okiraba nti tv kikasa sawa 12 kasazitandika sawa 10 nze nga nzira mu ddiiro seba omusajja mulamu bulungi ali fine yagula ekinu kye ekyotiye kati abeera wali nabukabuka seba omusajja ali myaka nsanvu loyizo gamba amuze kirya Steven nkutumiddeko dadi ne mami naye muteekeko akoleko exercise bana mami yetagwa mami ate yayise exercise azikola ate no agamu kya mafundo go mu kyalo gabeera fit Farida tambula genda mu nyumba atwala yembuzi exercise omungi ogubagenda enaku zino twabirongoosa mami ebyoto twabazimbira ebyoto ebirungi so ebyoto ebyo ebirungi biyamba bali 2% abasobola ofumbira ebyoto naye abamu bafumbira I think open environment omukka guba gutambula so that abantu bo mu kyalo don't take exercise for granted mukole exercise abo balina ezaawe zirina kyanti batambula okuva ku kyalo kimu okudda ku kyalo yes okay babeera mu kuziika naye ennaku zino boda zino zitulemazza nnyo omuntu neka distance akwano kilomita boda taxi wano Kampala zitulemezza okutambula so tambula kubanga nyinza sasula 10 so exercise ezo wewe taxi nti olweggulo wemba nyinyuse pikipiki enteeka 1 kilomita then I walk to home 1 kilomita nze engeri kati abantu gye bamanyire bibanda bennyo oli wakusanga otambula musawo tulango twaleko bambi abampa ku lift thank you very much naye wonsanga nga ntambula nkwegayiridde ondekanga mu simba oba obuliddwa banja gaza just kukola mukuki naye ngo wali otambula kwa yiwe musawo nedda oluusi mba ku body fitness banja gala controlling ki weight pressure and everything because I know that's where the life comes from exercises so ne bano olweggulo nga team NTV nga mukuŋŋaana buli omava mu kompyuta ye so you are tusobola okubeetololamu awo kati nga bwemaze wano nsobola ogenda damulambula ku bagundi biki banka zo zakitandika banka kasaziwere essaawa 2 ez'ekiro babeeramu omusebo nga bakola actually balancing amangu ssaawa emu nga mwenna wali era ku banks zikikolera munyini jukira wano mwe mutuulayo mu space eyo nga baddaawo nga batandika baba ne bainstructor baabwe and it's helping them so much. It should be. Oli olunyuka nga kwata ngoye zo ngolinya motoka yo. Badiringa na sente zaffe. I know kubanga bali ala. Obutakola branda. But otherwise omwaka guno bana Uganda tulwaneko amalwaliro sige gatuukiridde nnyo. Nalabye eddwaliro mukulu ya paintings n'eddwaliro bali batuweereza ku mukutu n'ennakuwala n'engamba mukama naye mukama atusaasire. Bamututa okufuna first aid wawinyabo ati tunulere ngaba naye mukama atusaasire mbeera ejja kutereera tukyalina gavumenti kyalina byetereza ejja kutereza health care system naye mwabasobola mwetuuseeko ebintu bino mulekerawo okumenya ennyo mukama n'omwaka guno kuba kati engeri gyotugamba mukama atusaasire atusaasire atuwa obulamu okubba sente balinde omuntu nga mubbi ne bwalokoka kati mukama asigala abasaasira mulokole bwe busungu obwe mulokole tabba nga atali mulokola ate mulokola abba mu nziba erikiriya tuve wano. Okay, thank you so much for being a part of this. Twesiimye nnyo tulowooza nti guno gwe mwaka wogenda okusalawo ogambe nti I have to put my health as a priority. Obeeko ekyenjawulo kyokola however small mukatona akati mwetujja ekinene. We'll see you again tomorrow. We'll be talking family. May God bless you. Bye-bye.